Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video nakolwayo njagadde twogere ku ddagala lye bayita enjaga ddagala bulungi nnyo. Waliwo wano munnaffe yambuuziza nti enjaga eyo nnungi okuginaaba mu bukyala oba nnungi ogikozesa mu nsonga ezo ez'owansi. Enjaga eno nze ngitunuulira ng'eddagala, sigitunuulira ng'ekintu ekitamiiza oba ekintu ekyonoona abantu. Enjaga eno singa obeera ogikozesezza bulungi eba ejja kukuyamba bulungi nnyo mu mubiri gwo. Era nze sigitunuulira ng'enjaga gye banywa eyonoona abantu emitwe, nedda. Nze ngitunuulira ng'eddagala wadde gavumenti tekkiriza abantu kugirima kubeera nayo mu bungi, naye ate singa obeera n'ekikolo kimu mu maka go tekiba na buzibu. Enjaga eyo ddagala mu bisolo byaffe naffe abantu mukitegeera, n'olwekyo osobola okusimbayo ekikolo kimu ekyenjaga n'obeera nakyo emmanju. Tolina kukiraga, nedda, kiteeke emmanju mu lusuku emabega w'ebiyumba by'enkoko kibeereyo, kuba olw'ensonga nti ddagala mu bisolo wamu n'ebinyonyi ebyo eby'enjawulo bye tulunda naffe abantu. Kati okusookera ddala enjaga eno bw'obeera ng'obadde olunda enkoko, naddala zino enkoko ezaffe eŋŋanda, singa zirumbibwa obulwadde obw'enjawulo obusinga ozitawaanya ezo enkoko eŋŋanda, oddira eddagala ery'enjawulo ng'ebbombo, evvu, n'oddira n'enjaga eyo nayo n'ogiyengera mu ddagala eryo, n'obeera ng'owa ku nkoko ezo, ziba zijja kuwona bulungi nnyo ekifuba, ssenyiga oyo azisumbuwa ng'ebadde ekolola, n'ogiwa ku njaga eyo, ekyamazima ebeera ejja kutereera, ejja kufuna ku maanyi, ebeere nga tenafuwa okukkakana, ojja kulaba ng'eteredde bulungi nnyo. Enjaga nnungi nnyo mu binyonyi ebyo, naddala ng'enkoko, mbaata, ssekkoko, ebyo weebityo, ejjanjaba bulungi nnyo enkoko n'ebinyonyi eby'enjawulo. Naffe abantu naddala ng'obadde okuze mu myaka, ojja kusanga abantu ngali myaka nga 65 okudda waggulu, naye ng'akyalina amaanyi agakola emirimu, ng'akeera n'agenda n'awumba amataffaali ge oba n'avuga akagaali n'agenda gy'alaga. Abo abantu abakulukulu abakuze mu myaka, enjaga eno ebeera ejja bbakolera bulungi nnyo. Ogikozesa otya? Fumba caayi wo oba amazzi go, bw'ova bw'oti ku nnimiro oba gy'obadde ogenze okukola, ddira kafulasitako, teekamu amazzi agookya, kwata ebikoola 2 eby'enjaga bisuule mu mazzi ago, beera ng'onywa ku mazzi ago mpola mpola, omubiri gugenda kuddamu gweyagale bulungi nnyo. Okusingira ddala mu ababeera bakuze mu myaka, nga bwe mbagambye, kikulu nnyo okugoberera eddagala n'obeera ng'onywako mpola mpola. Enjaga oteekamu ebikoola ebibisi, okinoga wali ku muti, okinoga wali ku kati, n'oteeka mu fulasika, oba osobola okuggyayo ekikoola kimu bwe kiti ekyenjaga, kiteeke mu ttampeko mw'ogenda okunywera ka caayi, teekamu amazzi agookya, toteekamu sukaali, teekamu ekikoola ky'enjaga ekyo, teekemu ne ku majaani, beera ng'onywako mpola mpola. Ekyamazima omubiri gugenda kuddamu gufune amaanyi ago ag'empola mpola, obeere ddala bulungi nnyo. Enjaga nnungi nnyo ku mmwe abantu abakuze mu myaka, naddala ng'okyalina amaanyi ago agakola emirimu nga bwe nkunnyonnyodde. Ekintu ekirala, abakyala batera obbagamba nti enjaga eyo muginaabe wansi, naye si kirungi kuginaaba nga bwe muginaaba, kuba bye bimu ebitta obuwuka obwo obw'owansi mu bukyala bwammwe. Enjaga eno erina amaanyi ago agasobola okutta obuwuka obwo obubayamba okulwanyisa endwadde ne zitabalumba wansi mu bukyala bwammwe. Si kumala gaginaabayo, si kumala gagiyenga, kuba obuwuka obwo mubeera mubwetaaga. Ebiseera ebisinga kye muba mulaba nga mufuna nnyo endwadde ez'okusiibwa buli kaseera, mukimanye nti emibiri gyammwe giba ginafuye. Abasirikale b'omubiri gyammwe abalwanyisa endwadde ezo ezandibadde zibalumba babeera banafuye. Kati ate bw'oddira n'otandika okubeera ng'onaabayo ng'enjaga ng'eyo, kyongera okunafuya abasirikale bo, n'obeera nga buli kaseera olumbibwa endwadde ezo nga tezikuvaako. Gwe wenna omukyala gwe batera okugamba nti naaba enjaga wansi, nti omusajja simanyi nti akutamiire buyaga, tolina kugiyenga, togiyenga. Funa ebikoola nga biwerako, bisuule mu mazzi abo b'ogenda okutawaaza wansi.
bisuulemu bimalemu eddakiika nga 2 oba 10, biggyeemu nga tobiyenze. Biggyeemu omale obisuule onaaba amazzi ago gaba gajja kukola bulungi nnyo ekyo ky'obeera oyagala. Naye ng'ekikulu kya byonna kyenjagadde obbabuliraku mmwe abatera oggitawaaza, si nnungi kugiyitiriza kubeera ng'oginaaba buli kaseera kuba bye bimu ebikyasinze okutta obuwuka obwo obulungi wansi mu bukyala bwammwe nga bwe mba nnyonnyodde. Beera nga just gikole nga bwe nkugambye. Gwe wenna omukyala bw'otyo bw'oba okozesa enjaga ng'oyagala okuginaabako wansi, wamu nammwe abalina ebiwundu ebyo ebigaanya okuwona, ng'ojjanjabya ekiwundu nga kigaanya okuwona, ate kati ggwe osobola ogifumbira mu ddagala eryo ly'ogenda okunyigisa ekiwundu. Batera nammwe ogibalagirira nnyo tejjanjaba bulungi ebiwundu. Eddagala eryo ly'obeera ofumbye osobola ogifumbiramu n'obeera nga weenyiga ekiwundu ekyo. Ate abalala bateekako nsaano, bagikolamu ensalo ne bayiwa ensaano ku kiwundu. Naye kikulu nnyo ogikozese wali ng'ogitokosezza bikoola, ng'otokoserezzaamu eddagala ery'enjawulo nga sseziwundu, ssere, ekibwankulata, kamunye, n'oteekamu ne ku tunnya otonotono, n'oteekamu ne ku bikoola by'enjaga eyo, n'otokosa bulungi nnyo, n'obeera ng'onyiga ku kiwundu mpolampola, n'okinyiga ng'omaze okkirongoosa bulungi. Enjaga eyo era nayo nnungi nnyo ku biwundu ebyo eby'enjawulo. Enjaga ejjanjabira ddala nno mwattu endwadde eziwererako ddala, oba eyamba nnyo ku ndwadde ez'enjawulo. Ekyo nkibabuulira, kankome ku ezo naye nga ejjanjabira ddala endwadde eziwerako. Ekintu ekirala mukimanyi bulungi nti enjaga ebeera ekambira naddala obusigo, erina weetuuka n'ogikwatako ng'eringa erina amasanda, eba ekambira. Kati buli lw'ogisuula mu mazzi ago, ekyo ekibeera kikambira kyonna kiba kisigala mu mazzi ago. Singa obeera ogitaddemu n'obeera olinganga agiyisa mu mazzi, bw'ogijjamu bw'ogiyisa mu mazzi kiba kijja kusigalamu bulungi nnyo. Ky'oyagala obeera ojja kukifuna gw'ayagala okugitawaaza. Bwe kityo bwe kiri. Olunaku olwaliro njagala twogere ku ddagala lye bayita enjaga. Sisobodde kubalaga kifaananyi kuba tebatera gyagalayo ku YouTube eyo. N'olwekyo njagadde mbeere nga mbannyonnyola bunnyonnyozi ku nsonga eyo ey'enjaga. Ekifaananyi ekyo kye mulaba si kya njaga, nedda, saagadde giteekayo. Muwulirize bye njogedde. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.